enguudo ziwerera ddala 31 asatu mu kibuga wonna buli division erinako enguudo nga zigenda kukolebwa okutandika mwezi gw'okubiri kilomita zino ez'oluguudo motoka weita ziwerera ddala 69 kilometers naye nga zisukkamu kubanga waliwo ebigenderako ekitali nti motoka kuyitamu buyisi naye tulina kye tuyita walkways. Katugenda ku kigambo kijja lukubuuza ekosti y'enguudo kuba kireesa abantu nga bakaayana bingi mu pricing ati mukeera ku makya nemuganda olwo kilomita tukusaba bilioni 15 tetutula mu boardroom ne ave mukiibi netweko baana tugaa kati bonootwalako neluyimbazi engineer nemusalawo nemuganda wano tekisoboka enguudo eza gavumenti tezikolebwa bwe zityo kankunyonyolemu ebintu bibiri two things enguudo zino zatandika okuteesebwako mu mwaka 2016 kwe kutandika okuteesa ku nguudo zino concept ne baziteesaako nga KCCA naye ate bw'oba oteesa ku project eyankanidde wano obunene tokola wekka olina okola ne bitongole bya gavumenti kati nokola ne Ministry of Works nokola Ministry of Finance nokola ne Parliament nokola ne Solicitor General ne bateesa ne bagamba enguudo zino mu kibuga ebe eyambibwa etya enguudo ne zisalibwawo bagenda mu banka African Development Bank nekkiriza okubawola ssente bagenda mu Parliament negamba enguudo zino zeetaaga ssente mmeka Parliament nekkiriza nti enguudo zino zeetaaga ssente zino ne baziyisa ne ziddayo wakasajja mu finance n'assigning endagaano ne zigenda wa Attorney General Kiryowa ne bayita mu ndagaano ezo ne bagamba zinesi kwekaba kyengezako okulaga nti toyinza kutuulaawo obutuuzi nogaa nti enguudo zino zigule ssente bwezito ate ekirala bigendera ku international bidding. Ani asinze okutuwa omuwendo n'okutuwa value ku kye tusaba ekikolebwe byalwatu biri buli wamu emiwendo gibuli buli wamu kwekama kyengeza kukulaga and first of all is the process naye kanzireko kya price nakyo kapyogereko price eno si ya luguudo buguudo wano wootambulira kuliko ebigenderako bingi enguudo zino ziri face to face ekitegeeza nti ojja kukola walkways okole drainage okole wano emmotoka wezitambulira ate nga awamu wali dual lane luli edde twakolanga drainage ezinga tuzibika zino drainage za kubika we have 134 kilometers eza walkways 134 kwe kuva e Kampala n'ogenda Jinja n'ogenda Iganga noza n'otuukanga Bugiri oba ndi mutuufu awo Mugiri ekyo nga tekitambulirwako motoka but for bigere ne tubeerako n'amataala ne tubeerako ne obutale ne tubeerako zino zitoilet ez'omulembe ne tubeerako beautifications ne tubeerako motoka weziparkinga zibine bimotoka ebinene ebi commercial vehicles bweka mnoolabira ddala nti oluguudo luno bw'obazaamu obubaza nti wano motoka bwetambulira bwe muwendo ogwo ogututte ssente obeera mukyamu tuize wadonyonyola enguudo bali nnyo okukinyonyolamu naye kati waliwo omwami yazze papasi ekibuuzo kye kino nanga nkikubuuze aga nti beautification y'ekibuga Kampala ng'eyonoonyeddwa nnyo mwakola ekibuga okuva particular yayogedde ku Room Street amabega wa Bank of Baroda n'agamba wonna waliwo ebimuli waliwo omuddo byonna agamba temulondoola byonna bifudde bye mwakola byonna bifudde babyasibya bizza reflection of observation eyo na mukiibi tulina ekizibu tukiyita batembeeyi tukiyita ba vendors ku streets ekintu ekyo tugezaako nnyo kati okulaba nti kivaawo nga tubafunira trading space wemagenda nawe bali nnyo kulanga smart city bazaar wali wansi mu kisenyi abantu abo tugezaako okubajja boda bintu ebiri tugezaako nnyo
okulaba nti streamlininga mu kibuga ba hawkers vendors nabano ba bodabodas abapakinga motoka zaabwe buli wamu naye ate walongoose ayinza okuba nga aluddewo okuyitawo naye twagala waddireyo ddala ku mulembe ng'ekigendero non-motorized walkways ezo nga ze tugenda okukola muzingu n'enguudo empya zibeere nti za mulembe nga bw'okola shopping ku Luwum Street owulira ddala nti oli mu kifo ekyeyagaza kigazi n'okola yo shopping nga toli akutatagayo obutale naye badde contentious nnyo ebiseera bino naddala ku cost yettaka naye ekintu kino tulina okitunulamu comprehensively bw'olowooza mu katale kokka akamu lowooza ku buzibu ki bwe tugezaako okuggyawo mu kibuga obuzibu obwo bwa lack of trading spaces ebifo abantu bye bakoleramu kati omutembeeyi omugobye ku kkubo venda akola nga takolera mu mateeka omugobye ku kkubo omusizzaawa kati sigamba nti n'olwekyo tugula ettaka erya bbeeyi ennyo naye genderera nti kiki kye tugezaako okulaba nti tujja obuzibu ki weewaawo abamu bagamba ettaka lya Kisenyi lirya bbeeyi nnyo naye nga mu butuufu tetunaligula oli bwa offering ekintu ekyo gwe nompa cupa yeno noŋŋamba nti njagala miliyoni 1 nze ndiwadde mboga nti nja kuba 20,000 awo wetuli tewali n'akasente n'akamu n'ennusu eyaweereddwa oyo ayagala okutunda kale ekyo kireme kututawaanya kati muliwo mutya Idi muliwo nga mupangisa muyambagana mukola mutya kuba waibali era katukitwale nti kuyambagana kubanga ono business person mutuuze wa Kampala mutuuze wa Buganda alaba abaana abatawa njira nkibawaako mukozeseeko ate nga kituwadde ku bwereere teteri nnusu gye tusasula okujjawo okulaba nti kasasiro taliiwo abantu tubateekerawo we basobola okutundira naye nga tewali expense ku sente ya muwi wa musolo eyaweereddwayo nti yekozesebwe mu kugula ettaka lino tweyanziza nnyo ekyobutale kino twandikyogeddeko nina amawulire amalungi gavumenti kati yatuwa nti obutale 16 obuli etekinze ova obutale bwonna n'owino mwamumaliriza n'owino tumututte oyogerera wano ng'owino ali mu mikono gya KCCA oba oyingira ekibira agi yaffe ba market master gye bali ba administrator gye bali tukola emirimu gyaffe ekintu kino kikulu nnyo njagala buli akolera mu katale amanye nti ani alina obuyinza ku butale buno KCCA so si muntu yenna nga nti nagula simanyi ndi mu association simanyi biki nditenda teri byonna biri wa idi ku KCCA ogere ku parish development model ojwagala koki ekiki wangamba onde tedi ngatetu government egabanya ki ekikulu ekintu kimanyi bulungi lwaki kimanyi idi naye ng'ekintu kino kireese ssente ku muntu gwe tuyita zizi zenkolawo zendya si mwe abakolera wano mu air conditioned studio naye bali ezo si zammwe mwe muli ku myoga kati nze sijja mu PDM gwe wenna PDM y'abantu zenkolawo zendya atunda chapati atunda obuji atunda ennyaanya alina mu business obwo nga kasente kafunawo buli lunaku kalya kati gavumenti negamba buli parish tuziwe emiliyoni 10 abantu abo beekolimu omulimu ze bayita sako kati buli sako eventi esobola okufuna sente kuva straight mu Ministry of Finance nga bamaze okwidentifyinga enterprise business eziri mu parish zaabwe zezirwa omulimu nno munene kubanga owa LC2 parish ye parish chairman wa parish development committee alina okukumakuma abantu baabwe mu parish okulaba kintu kino bakitegeera bulungi ate n'amateeka gateekawo kye bayita annual general meeting gye mutuula njagala kukubiriza mu abaami bakyala bamwe mubatwale mu valentine wali abadde agamba nti wali polo waliyo simanyi football bya football mubireke abakyala mubatwale bali akamera akalungi bambale bulungi valentine nakutambula na mukyala wo
Owange kiki ky'obuuzizza? Buuza nino kwange olitambula mwami wo na mukyala wo. Olina kutambula n'oyo gwe wagamba wategeeza buli omu nti ono ye wange emirembe gyonna. Nandi baga Valentine oba ni secret admirer. Ekyo sinnakimanya. Olwo secret admirer ye mulowoozeeko mu birowoozo byo naye kwolwo oli gwe wagamba nti ye munyange gwotwala. Malema n'agitegeka ng'ekitongole. Kwegamba waliwo ebintu bye tulina okulabirira mu kibuga tuyita makula ga Kampala. Omanyi tulina okwogera ku smart city nga tetwogera ku bijja mu maaso byokka naye n'ebyaliwo emabega tubikuume nga biri smart. Kati nsiibula abana Kampala mbaweereza obubaka abantu baffe bonna abakozi ba KCCA mbalamusizza nnyo bannaffe ab'omu butale bannaffe aba taxi park bannaffe aba Rotary ani gwe sisiibudde abakanso ne bamayors bonna ne road mayor yoyinza otasibutebula road mayor ye political head mbasiibula bana Kampala mwebala okutambuza Kampala obulungi mukuliko omwaka mukulike ne January batuza meeting notajja bali no bakunonye no bakunona bunoni omanyi nti bajja n'embazi yokunte n'ekintu kyagunyo madam lwaki tugenda emungu nani agamba sige okibulira ekyo kankinyonyolemu olwo lwe lwasooka okugamba musigenze mu kanso kubanga nalina emirimu emitongole gye naliko era natuma omanyi ekitongole tekibeeramu muntu mukulembeze omu bwe bwoba tosobodde genda deputy abaayo tuma nasobola okgenda kale bantwala bubi naye nga sijje kusigwa muze gwange nze ndi mukozi wa gavumenti amateeka bagamba ndikola bwoti era kyenkola sigaananga kugenda mu kanso eddako onobaayo kanso neddako tukakase bukakasa nti eddako kanso gy'oli KCCA will be represented